obulamu olusi bukutabula okweraliikirira era ebizibu awamu n'entalo nabyo bingi olusi bikutabula naye Yesu atugamba tugume ye yawangudde era n'atuwa ebyokulwanyisa omusaayi gwe guli ogwakulukuta ku musalaba egologoosa abange gutuwanguza wa musaayi gwa Yesu muno munsi tegulemererwa neta Haleluya. Kama ibazibwe nnyo balamusizaako nnyo mwenna mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda abeera ddala omulamu abakuumye atya Katonda waffe. Nzikiriza nti muli bulungi, nzikiriza nti Katonda akuyimiriza mu maanyi era onywedde olw'ekisa kye ekingi. Nkusabidde ebibadde bikuwangula obiwangule, ennaku zo zonna ezisigaddeyo zibeere za buwanguzi mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda abeera ddala omulamu. Kubuuzaako mukwano gwo muweereza wa Mukama muddu mu Kristo, purezentawo wano ku mizindaalo gya Just Gospel Media Uganda mu studios zaffe mwe tuli, wamu ate ne baganda baffe wali aba Just Gospel Fellowship Center. Namwe mbalamusizaako nnyo. Tweteekateeka nno okuzimba omulimu guno ku ttaka, tusimbe empagi z'obuweereza buno. N'olwekyo gw'oli eyo ng'ogamba njagala nange mbeere ekitundu ku mmwe buweereza buno, tujja kusaba Mukama ajja kuwa omukisa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. For ministry support osobola okututuukirira ku nnamba ezo eziyita wansi ku scroll, tujja kugulumiza Mukama. Njagala bbaaniriza abali mu mawanga ag'enjawulo, nzikiriza nti Mukama abakuumye. Mikwano gyaffe abali mu mawanga ag'Abawarabu, bannyinaffe nga mukola waka, tukimanyi nti omwezi guno gwe tulimu si mwangu, naye tuli bawanguzi n'okukiraho. Tusabidde Katonda akuwanirire, akolere eby'embabazi mu izina lya Yesu. Omusaayi gwa Yesu gutukuuma mu makubo eyo gye tuyita nga tuvuga ku supiidi yayiri gututaasa. Weewaawo tukomyewo nateera, tutandikire we twakoma. Amiina. Twakoma wali nga tukutegeeza nti Peetero yayawula ekigambo ekiyitibwa prison n'akyawula ne hell oba kiyite Hades. Kakati ate Mukama waffe Yesu yakozesa Hades oba hell nti Peter kugwe ndizimba ekkanisa yange, emisingi egy'emagombe tegiri giyinza. Peter. Kakati emisingi egy'emagombe Kristo gy'ayogerako, ate Peter si kyatuwa ekifaananyi ekyo nti Kristo gye yali. Ye atuwa ekifaananyi kirala, atusomesa, atutegeeza nti Yesu yali mu kye bayita prison. Era versions tuzirabye ez'enjawulo nga zitulaga prison. Zirina ensonga lwaki Peter alina ensonga lwaki teyakozesa kigambo kiyitibwa hell oba Hades. Hades, H-A-D-E-S ne H-E-double-L, hell. So teyabikozesa. Ekigendererwa ekyekyo, location Kristo gye yali tegali magombe.
ekyo kye kisookera ddala. Location Kristo gye yali si yeri gy'ayogerako nti emisingi gy'emagombe tegiri giyinza. Eyo si gye yali. Peter kyasooka okulaga. Ekyokubiri, tutegeera mu lunyiriri luno ne sitadde eno nti teyagenda kulwana. Nedda, yali alina mission, yali alina okutuukiriza. Old Testament ekozesa ekigambo shell oba shell pronunciation yonna kisinziira eggwanga ly'ovaamu. Generally endagaano enkadde ekikozesa ng'etegeeza ekifo abantu abafa gye bagenda. Tukaddemu oba osobola okukiyita grave, pit. Mukama ffe yeebazibwe nnyo. Kaakati etera n'okukozesa ekigambo hell, Sheol ng'ekirifaalinga ku hell. Kakati olina okuba omwegendereza n'omanya Sheol context y'ekigambo kino y'ekyawandiikibwa kino, event eno etegeeza ki. Mukama waffe yeebazibwe. So olina just kubeera mwegendereza kubanga it depends on the context mu ndagaano enkadde wamu n'empya. Kakati ekigambo kyekimu kikozesebwa ku bantu abafiiridde mu Katonda n'abo abatafiiridde mu Katonda, naye bonna babeera mu bifo bya njawulo. Afiiridde mu Katonda abeera mu kifo kya njawulo, n'atafiiridde mu Katonda naye abeera mu kifo kya njawulo. Byonna bayinza bibracketinga ne bagamba Sheol era ne bagamba Sheol kama yeebazibwe, oba ne bagamba prison. Tekirabika nnyo naye nga tukirabako. Mukama yeebazibwe. So Sheol oba prison, it is a realm of the dead, abafa oba abo abaafa, kubanga olwaleero ekifo ekyo tekirina location, kyaliwo, kyakozesebwa for that specific period of time. Kati Kristo n'abajja mu kye bayita prison n'abatwala mu kye bayita paradise. Olwaleero buli muntu yenna abeera afudde, Bible erifaalinga paradise as Abraham's bosom oba ekifuba kya Ibulayimu. Tukategedde ekifuba kya Ibulayimu nti ne ba Ibulayimu baali tebannaba kutuukayo mu paradise. Kristo okugendayo, ba Yobu bonna baali baterekeddwa mu kifo ekyo. Kati Kristo okugendayo yagenda kubaggyayo ajja atuukiriza ebisuubizo byabwe, abaggyeyo abatwale mu lusuku lwa Katonda. Naye nabo bennyini tebannaba kutuuka mu ggulu eri Namulondo, tebannaba kwanjulwa mu maaso ga Katonda. Naye ate Ibulayimu y'omu ku batwaniriza, tutuukira mu kifuba kye. Ibulayimu yalinga kirasimoneta wa paradise kubanga mu ye otujja okukkiriza. N'olwekyo Kristo yali alina okugenda abaggyeyo then abatwale. Tekiriiwo kati, tekiriiwo. Kakati baganda baffe Abakatuliki bo kye bayita purigatooli, bo bakyakkiriza nti purigatooli ekyaliwo, naye ekifo kyakuumibwawo bukuumibwa for that period of time. Kristo okuggyawo bano abatwale. Kati omuntu wa Katonda ne bw'afa olwaleero tagenda mu kye bayita prison. Lwaki?
kubanga ekyo Kristo yakijjawo, yakimenya, bali yabajjayo. Kati Kristo takyasobola kudda atasooka ajjeyo bano amala agende nabo. No, bw'ofa ogenda butereevu mu kifuba ekya Ibulayimu. Muganda waffe ayitibwa Dawudi ayina ekigambo kye yeeyogera wano mu Zabbuli, amiina, bikula Zabbuli 16, Zabbuli 16 olunyiriri lwa 9. Amiina, Zabbuli 16 olunyiriri lwa 9. Omutima gwange kyeguva gusanyuka n'ekitiibwa kyange kijjaguza, era n'omubiri gwange gunaabeeranga mu mirembe, kubanga tolireka mmeeme yange mu magombe, so toliganya omutukuvu wo okulaba okuvunda. Kakati wuliriza akagambo kano. Bayibuli wano ekozesezza ekigambo tolireka mmeeme yange mu magombe, so toliganya omutukuvu wo okulaba okuvunda. Kati wano wenkwagalira owulirize n'obwegendereza. Mukama yeebazibwe. Kwatawo ekigalo ku Zabbuli 16:10. Zabbuli 16:10, kubanga tolireka mmeeme yange mu magombe, so toliganya mutukuvu wo okulaba okuvunda. Tolireka mmeeme yange mu magombe. Kakati Dawudi akulaga nti emmeeme ye erigenda emagombe, naye terilwayo, teribeerayo, terirekebwayo, eriggibwayo. Ng'ani agijjayo? Kwe kukka kwa Kristo. Naye saagala weerabire, Bayibuli ekozesezza akagambo magombe. Kati oli asobola okwanguwa n'adduka emisinde n'agamba nti kaakano amagombe tugalabye. Naye njagala kujjukiza nti endagaano enkadde nga bwe nakutegeezezza esobola okukozesa ekigambo Sheol ekitegeeza prison, era esobola okukozesa ekigambo hell ng'estrokinga prison. Naye tegeera context y'ekigambo, tegeera amakulu ageekusise mu kigambo. Tugenda kudda, ngenda kikulaga. Kansome amplified gye ngenda okusoma. Tujjeyo olunyiriri oluli mu Zabbuli. Atuuseewo ng'ambaako nti amiina. Okay. Zabbuli ebadde ki? Ebadde etya? Zabbuli. Okay. Zabbuli 16 olunyiriri lwa 10 egambye nti "For thou will not leave my soul in hell." Okategedde, tuli mu ndagaano enkadde. Kati endagaano enkadde ekuleetedde ekigambo ekitibwa hell, nti gwe tolireka mmeeme yange mu magombe. Naye ng'amagombe gekozesa ekozesa ekigambo ekiyitibwa hell. Tuli ffenna kati nga kiringa ekiraga nti Kristo alina okugenda emagombe aggyeyo omwoyo gw'ono atuukirize ekisuubizo nti toligulekayo.
Mukama yebazibwe. Tuli ffenna kye nakutegeezezza nti bw'oba osoma endagaano enkadde ekozesa ekigambo kino ekiyitibwa Sheol ng'ekifaalinga to hell, naye tekitegeeza hell eri Kristo gye yayogerako nti emisingi gy'emagombe tegiriyinza kkanisa. Kakati olina okusoma context n'ogitegeera nti abantu abafiiridde mu Mukama nga bafudde baweereza ba Katonda mu Bayibuli endagaano enkadde abaaweerezanga tebaagenda magombe, baagenda mu kiyitibwa prison. Weewaawo nga Old Testament tejjaayo prison, ejjayo ekozesa hell oba ekozesa Sheol, tekozesa prison. Naye kati kiri eri omuyigiriza n'ayiga okutegeera nti ekigambo kino ekikozeseddwa context ki eri mu kyo, makulu ki ageekusise mu kyo. Kubanga ojja kusanga omuntu ali godly nga bamukozeseza hell, n'atali godly naye nga bamukozesezaako hell. Tukiddemu, ojja sanga omuntu wa Katonda bamukozesezaako ku kigambo ekitibwa hell, n'atali wa Katonda naye nga bamukozesa ekigambo hell. Ekitasooka bonna tebasobola kuba mu kifo kyekimu. Mu kufiirwa obulamu oluusi bukutabula, okweraliikirira era ebizibu awamu n'entalo nabyo bingi oluusi bikutabula. Naye Yesu atugamba tugume ye yawangudde era n'atuwa ebyokulwanyisa. Omusaayi gwe guli ogwakulukuta ku musalaba e Gologoosa, abange gutuwanguza wa musaayi wa Yesu omuno munsi tegulemererwa neta. Kakati ne concordance ekozesa ekigambo kyekimu, ekozesa ekigambo ekiyitibwa hell. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Nayo ekozesa ekigambo hell. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Enda katono. Ndufunye. Zaburi 16 olunyiriri lwa 10. Zaburi 16 olunyiriri olwe 10 egamba etya, for thou will not leave my soul in hell. Dawudi ono yayogera ebigambo bino nti emmeeme yange toligireka magombe. Emmeeme yange toligireka magombe. Kitegeeza nti nabo baali bakimanyi nga bakisuubira nti bwe bafa balina bwe bagenda okugenda. Tebagenda kugenda mu ggulu direct, tebagenda kugenda mu paradise direct, balina bwe bagenda osooka okugenda. Beekukuumeko awo nga balinda okufa kwa Kristo batwalibwe. Kakati Omukatoliki ye kyayita purgatori nti bo bakuumirwawo either agenda mu Geyeena oba mu ggulu. Basinzira ne bagamba katusabe Saala abadde agenda mu Geyeena bamuggyeyo bamutweke eri. No, si bwe kiri. Kama yeebazibwe. Kakati nsoma Bible Concordance egamba bweti, for thou will not leave my soul in hell,
neither will thou suffer thine holy one to see corruption. Kati Daudi alinga afuna ku idea, alinga tegeera prophecy nti the holy one of God ajja kugendayo abajjeyo kubanga tali balekayo. So alinga akitegedde nti bajja kugendayo. Kakati hell ne bakunnyonnyola wano ekigambo hell wano kye bakozeseza mu dictionary eya Old Testament. Nkujjukiza nti bw'osoma hell mu ndagaano enkadde olina okwegendereza context nkulu nnyo ekigambo ekyo kikozeseddwa wa, kubanga ojja kisanga nga kikozeseddwa mu batuukirivu ba Katonda era okisange nga kikozeseddwa mu batali batuukirivu ba Katonda. So bonna bwe bafa tebasobola kugenda mu kifo kyekimu. Falaawo bw'afa ekifo ky'agendamu si kyekya Ibulayimu, si kyekya Dawudi, si kyekya Musa, naye byonna ojja bisanga nga bikozeseddwa hell. Kakati ng'ekifo kino Dawudi kyayogerako, kama ibazibwe. Kakati ennyonnyola ekigambo kino mu Luhibru bakozesa ekigambo Sheol. Okiraba kikomyewo, kyekiri Peter kye yakozesa gowena akutte Bible Concordance osobola okuba ng'onoonya ekigambo kino, kubanga bw'oba olina Bible Concordance ejja kunnyonnyola buli kigambo. Kakati ennyonnyola oba olina Strong Concordances kijja kuyamba kubanga ekulaga Hebrew n'ekulaga translation ne pronunciation ne definition. Kakati hell tebakinnyonnyola nga hell, bakinnyonnyola Sheol, kye basinga okunnyonnyola. Mukama waffe yeebazibwe. Kakati ennyonnyola pit, ennyonnyola grave, heads of the world of the dead. Kakati mu byonna byennyonnyodde gw'olina okutegeera nti context ya Sheol, hell gye bakozesezza Badawudi bagwawa, bagwamu the living oba bagwamu the dead. Oba kitegerekese nkiddemu. Musa bw'afa Bayibuli esobola okumulaga, nkuleta example, esobola okulaga nti n'agenda emagombe. Jezebeli bw'afa esobola okulaga nti n'agenda emagombe. Falaawo bw'afa esobola okulaga n'agenda emagombe. Ibulayimu n'agenda emagombe, bonna ne batwaliramu. Kakati gwe olina okukimanya nti Dawudi bw'afa ne Ibulayimu ekifo kye bagendamu tebasobola kubanga bagenda mu kifo kyekimu n'ekyani n'ekya Falaawo. Nedda, kiba tekisoboka. Lwaki? Kubanga byanjawulo. Waliwo ekintu kye njagala okulaga, kama ebazibwe, waliwo ekintu kye njagala okulaga. Omusajja Yobu manyi bwe yayogera yagamba, manyi mu Yobu 19, Yobu 19:25 yagamba nti naye manyi ng'omununuzi wange aba mulamu era ku nkomerero ng'aliyimirira ku nsi. Kategedde, era eddiba ly'omubiri gwange bwe lirimala okuzikirizibwa bwe lityo, naye mu mubiri gwange ndiraba Katonda. Okategedde, mubiri gwange, naye mu mubiri gwange ndiraba Katonda. Mmanyi ng'omununuzi wange mulamu. Yobu yali alina kyamanyi ku kintu kino ekyokufa, nti ne bw'aba ng'avudde mu bulamu buno, ekintu kimu kyamanyi
nti omununuzi we mulamu, nti ajja kumununula. Kati Kristo okugenda eri mu bunnya, okugenda eri mu kkomera, agenda kutuukiriza bisuubizo by'abantu bano, ba Yobu, ba Ibulayimu, abajjeyo, ba Dawudi abajjeyo, kubanga baali balina we bakuumiddwa nga tebalina access egenda kusala ku ludda luli. Kristo ye yali alina okukola ekyo, ababotolere bagende. Kati abatwala. Nina ekigambo kye njagala okutegeeza. Geyeena, akagambo kano kakulu nnyo, njagala okawulirize. Kakati abantu abamu bwe bamala okukitegeera nti Kristo gye yali agenze kuggyayo bantu bano. Kakati ate Bayibuli endagaano enkadde eteekawo ekigambo ekiyitibwa hell. Kati ne kilowoolezesa omuntu nti Kristo yagenda magombe. Naye ng'ate Peetero ye mu ndagaano empya takozesa hell, takulaga nti Yesu yagenda magombe, akozesa prison. Naye ate endagaano enkadde bw'eba ennyonnyola ekigambo hell, tekulaga nti eri Sitaani gy'ali gy'ayokera enku n'abantu gy'abaliira. Nedda, tetusonzaayo. Bw'eba ng'eyogera ku batukuvu ba Katonda abafiira mu Mukama, tesonga ku hell eri ggwe gy'omanyi. Nedda, esonga ku prison, esonga ku Sheol gy'ebeera esongako. Mukama waffe yeebazibwe omulungi. Tukategedde. Waliwo ekigambo kye njagala okunnyonnyola, ogenda kukitegeerera wano. Ojjukira omugagga Luka 16 gwayogerako, omugagga ne Laazaalo. Omugagga ne Laazaalo omujjukira. Luka mmeka? Luka 16. Luka 16 19. Kale tusome. Luka 16. Luka otuseo Luka 16. Luka 16 19 etuba tutandikira ndowooza 18 naye si mubi. Kale buli muntu yenna 19 we njagala. Awaliwo omuntu omugagga. Wowulira nga Kristo agamba awo waaliwo, Kristo alina ebigambo bye yayogera nga ayogera ngero. Proverbs ezo ebiseera ebisinga yakolanga ebigambo ebyo ng'awa ekifaananyi. Tekitegeeza nti ebigambo by'abeera ayogera byaliwo, naye akuwa ekifaananyi kikwanguyira okutegeera, akusiigira ekifaananyi kyekyo ekigenda okujja oba n'ekyo ekyaliwo, naye ng'akozesa olugero. Kusinga ennyo engero ze z'ebyo ebyali birinanga okujja. Amiina. Kugeza yayogera wakabaka wa Katonda bwefaananya ng'omusizi, ayogera ku bawala embeerera 5 tebaaliyo, naye aleeta ekifaananyi ekyo gw'okitegeere. Kama yeebazibwe. So ne luno olugero lw'omugagga terwaliyo, naye yaluleeta akuwa ekifaananyi kyekyo ekijja bwe kifaanana. Now awo waliwo omuntu omugagga, tebamuwa linnya, naye batugamba nti awo waliwo omuntu
omugagga eyayambalanga olugoye olw'effulungu ne bafuta ennungi ng'asanyukanga bulijjo mu kwesiima. Era waaliwo n'omwavu erinnya lye Laazaalo eyagalamizibwanga ku mulyango gwe eyali awumusewumuseemu amabwa nga yeegomba okukkuta ebyagwanga okuva ku mmeeza y'omugagga, era embwa nazo zajjanga ne zimukomberera amabwa ge. Yali bubi nnyo. Olwatuuka omwavu n'afa, n'asitulibwa bamalayika n'assibwa mu kifuba kya Ibulayimu. Okawulidde? Awo olwatuuka omwavu n'afa, n'asitulibwa bamalayika n'assibwa mu kifuba kya Ibulayimu, n'omugagga n'afa n'aziikibwa. Kati Kristo akulaga nti omwavu ono Laazaalo bwe yafa yasitulibwa n'atwalibwa mu kifuba kya Ibulayimu. Kitegeeza ki? Paradise. Eyo paradise gy'ayogerako, ekifuba kya Ibulayimu. Mukama yebazibwe. N'ayimusa 24 n'ayogerera waggulu n'agamba nti, kitange Ibulayimu, nsaasira otume Laazaalo anyike ensonda y'olunwe lwe mu mazzi, ampoze woze olulimi lwange kubanga nnumwa mu muliro guno. Kawulidde? Naye Ibulayimu n'amugamba nti, mwana wange jjukira nga waweebwanga ebirungi byo mu bulamu bwo, era ne Laazaalo bw'atyo ebibi, naye kaakano ye asanyusibwa gwe olumwa. Era ku ebyo byonna wakati waffe nammwe, kano kakulu nnyo kawulirize, era ku ebyo byonna wakati waffe nammwe waliwo olukonko oluwanvu olwateekebwawo, which means there is a gulf. Abaagala okuva eno okujja gye muli balemenga okuyinza, era balemenga okuva eyo okuyitawo okujja gye tuli. Kitegeeza ki? Mwe mulina gye muli, naffe tulina gye tuli. Mukama yebazibwe. So sides ziri bbiri. Side eriko okulumwa, side eriko essanyu, comfort. Side za mirundi ebiri. Mukama yeffe yebazibwe nnyo. So mwe muli eri mu kulumwa, ffe tuli eno mu ssanyu. Naye Kristo yayogedde waggulu n'agamba ono yagenda, omwavu ono yagenda mu kifuba kya Ibulayimu. Kifuba kya Ibulayimu. Ekifo ekiyitibwa ekifuba kya Ibulayimu, eyo yeyitibwa paradise. Yeyitibwa paradise. Kakati oli ali eri ekifo kyalimu ekibaawula luwonko, ali mu side eyitibwa Hades. Hades magombe, yewali okulumwa, yewali obujiji, yeyitibwa Hades. Yesu gy'ayogerako mu Matayo 16:18 nti emisingi gy'emagombe tegiri yinza kanisa gyensimbye. Misingi gy'emagombe yewali tormenting, yewali okulumwa. Naye ate ekifo kino Ibulayimu kyayogerako si yeri
Geyeena. Tayogera ku Geyeena. Magombe getwogerako. Naye ekibaawula Luwonko nti Ibulayimu nabo bennyini nnyini tebannaba kutuuka eri mu ggulu, bali mu paradise. Kristo byonna bino abyogera ng'abasiigira ekifaananyi, era ku ebyo byonna wakati waffe nammwe waliwo olukonko oluwanvu olwateekebwawo. Nkujjukiza nti eggulu ne paradise layini bweti. Eno weba office, eno reception. Amagombe ne Geyeena, eno weba office, eno reception. So omuntu ali emagombe mu Hades tayawukana na Geyeena. Naye amagombe gano ono mugagga galimu ye watuukira abafudde nga tebafiiridde mu Mukama. Tukaddemu bano abafiiridde ono mugagga gyali si yeeri ba Yobu ba Dawudi gye boogerako nti omwoyo gwaffe toliguleka magombe. Eyo si gye boogerako, kubanga bo bafa bakkiriza Katonda. Naye ate bano ng'omugagga ali eri akaaba asinda. Naye Dawudi tasinda, takaaba, ye alinda bulinzi kisuubizo. Alinda bulinzi nti tolireka mmeme yange magombe. Amagombe gayogerako ge gali amagombe agayitibwa Sheol. Ge gali amagombe agayitibwa prison. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. So kati Sheol eno ewanyisibwamu ebintu bibiri, eyuzibwamu ebintu bibiri. Sheol kye tuyita prison yayuzibwamu. Abatukuvu ba Katonda we bakuumibwa Kristo ake agenda abajjeyo, bw'abajjayo abatwale mu kye tuyita paradise, kye tuyita ekifuba kya Ibulayimu. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Manyi bulungi nnyo byandiba nga bibuzaabuza naye nga bye bino. Sirina ngeri yonna gye nyiza kubikugirayo naye nga bye bino bye nnina okugamba. Naye nkiddamu, bw'onaaba n'ekibuuzo ekirala weetuli ojja kutunoonya ku linki yaffe ya WhatsApp, ebigambo bino twongere okubyogera. Olusi bukutabula okweraliikirira era ebizibu awamu n'entalo nabyo bingi. Olusi bikutabula naye Yesu atugamba tugume ye yawangudde era n'atuwa ebyokulwanyisa. Omusaayi gwe guli ogwakulukuta ku musalaba egologoosa. Mukama yeebazibwe. Tumaliriza akadde katuleseewo. Kristo atuwa ekifaananyi. Bano abafiiridde mu Mukama n'abatafiiridde mu Mukama, abatafiiridde mu Katonda, bamaliriza bali magombe eri okulumwa, obujiji, okulaba ennaku. Bali magombe naye nga si kyekifo mwe bagenda okukuumirwa ebbanga lyonna. Baliwo bubeezi babakuumirawo bukuumizi ku reception, naye nga akagirasi k'ekyokunywa kalimu muliro,
kagirasi k'ekyokunywa kalimu asidi, baveewo awo batwalibwe ate eri, batwalibwe geyene guddwawo babayiweyo gye bagenda okuwulira obulumi n'obujiji emirembe n'emirembe. Kakati ate eno bano abafiiridde mu Katonda ba Lazaro bali mu bifuba bya Ibulayimu, nti nabo eggulu ligenda kweggula bayiibweyo babeereeyo emirembe n'emirembe, nti mu paradise mwe bali gye baasooka. Kyova olaba edda twali tubasomesa ti Katonda yakwata amaggwa n'amatovu n'agasuula mu nsi, teyagasuula mu lusuku, kubanga yali akimanyi nti tulina okuddayo mu lusuku. Mukama yebazibwe. So kakati Kristo gye yali, Peter gy'atunnyonnyolako, Peetero ekisooka 3:18 paka 2 ng'akozesa ekigambo ekitibwa prison oba ekkomera, kitundu ku paradise, kafo kaali awo nga kakuumiddwa bukuumibwa for a short period of time. Tekaliiwo olwaleero wetwogerera, no, tekaliiwo. Bayibuli teddamu kalaga, kaaliwo for that specific time okukuumirawo abatukuvu. Kristo amala okubalongoosa then amala abatwale, kubanga eggulu ligendamu balokole. Kati Kristo yali alina okujja obbalongoosa abatwale mu paradise. Kyova olaba bakuwa ekifaananyi ekyono Lazaro nga bakulaga nti ali mu kifuba kya Ibulayimu. Kati eri Ibulayimu eyo ffenna gye tugenda okutuukira. Tetugenda kutuukira eri mu kiyitibwa prison kubanga ffe twakkiriza Kristo. Tetwetaaga ate kugendayo mu kkomera, magombe, nedda, tekitwetaagisa. In fact tekirina magombe. Bwe kikozesebwa nga amagombe kiwa ekifaananyi kirala awuliriza n'entegeera ye ayinza okulowooza amagombe eri omugagga gye yali, which is not right, kuba omugagga yali mu bulumi, ate ffe bwe tufa tetubeera mu bulumi, tubeera mu kusanyuka naba Ibulayimu nga tudduka. Kakati Kristo bwadda atutwala butwazi eri kitaffe. Kama yebazibwe. Katukome wano olunaku olwaleero, tugenda kweyongerayo. Maliriza nga nkugamba nti endagaano enkadde bw'ekozesa ekigambo hell ku basajja ba Katonda nga bwe nkulaze wano ku Dawudi n'ennyiriri endala eziri maaso eyo nga bakozesa ekigambo hell, todduka misinde n'ogamba nti hero yino ngirabye. Kristo yagenda emagombe okuggyayo omwoyo gwa Dawudi, kubanga Dawudi yagamba tolireka mwoyo gwange kuzikirira mu magombe. Kati n'okitegeera nti Dawudi yaggyibwayo olwo Kristo aba yagenda emagombe n'amuggyayo. No, eyo miscalculation era eyo misunderstanding, kubanga endagaano enkadde bw'ekozesa ekigambo hell olina okwegendereza. Kikozesebwa ne ku bantu abatali ba Katonda, kikozesebwa ne ku bantu aba Katonda. Naye ng'abantu ba Katonda bwe bafa tebagenda ku ludda luli olw'okulumwa ng'omugagga kwe yaliko, bagenda ku ludda olw'okusanyuka nga Lazaro. Kati mu kadde ako Edeni yali tennaba kubeeramu muntu. Kristo amala kugenda wansi mu kkomera n'abanunula n'abajjayo n'ayambuka nabo. Kyova olaba nti endagaano enkadde esigala ekozesa hell, naye bw'eba ennyonnyola mu concordances tekozesa hell gali amagombe omugagga gye yali. Mukama yebazibwe. So kisigala kiyimirira nti Kristo teyagendako magombe, yali talina
kyayagalayo, yali talina kyanoonyaayo, kubanga mention ye yali ewedde ku musalaba, yagamba kiwedde. N'olwekyo abasomesa ne bagamba nti Kristo yagenda emagombe n'awangula sitaani, ne balwana entalo n'amugyako ebisumuzo, teyagenda kukola ebyo. Lwaki tetukomi wano ne tweyongerayo olunaku olulala? Kama akunjagalire. Bye. Weebale nnyo kuwuliriza Just Gospel Media Uganda. Mbaagala nnyo. Amen. Tutambulira mu kufa, mu kufiirwa, obulamu olusi bukutabula, okweraliikirira era ebizibu awamu n'entalo nabyo bingi, olusi bikutabula. Naye Yesu atugamba tugume ye yawangudde era n'atuwa ebyokulwanyisa. Omusaayi gwe guli ogwakulukuta ku musalaba e Gologoosa, abange gutuwanguza. Wa musaayi gwa Yesu muno munsi tegulemererwa neta. Omusaayi gwa Yesu abange eddagala, ne bw'oba ng'osemberedde kufa entaana ng'ogirengera, guno omusaayi gwa Yesu abange gukununula. Tuwangula amabanja tunawangula, okufa endwadde tekulemerera. Omusaayi gwa Yesu tuwangula. Omusaayi gwa Yesu wokka tekulemerera.
Entanango direngera guno musaayi gwa Yesu abange gukununula tuwangula wa musaayi gwa Yesu omuno munsi tegulemererwa neta tunaza omusaayi gwa Yesu mukufirwa obulamu olusi bukutabula okweraliikirira era ebizibu awamu n'entalo nabyo bingi olusi bikutabula naye Yesu atugamba tugume ye yawangudde era n'atu